Weewaawo ssekukkulu bw'etyo bwetambudde mu bitundu ebitali bimu ebyenfuna nabaabo bwe batyo bwe babirabye. Naye ate bw'otukomawo wano mu disitulikiti y'e Kampala namwo waliwo embeera erabikiddemu ng'abantu abamu bagamba nti Katonda nga w'amaanyi ku ssekukkulu ey'omwaka guno ogw'2020 kubanga abazadde bangi baliko engeri gye bajaganyiza. Bannakazadde abazadde ku ssekukkulu bajjudde essanyu oluvannyuma lw'okufuna obuwanguzi buno ku lunaku lw'elumu Yesu Kristo kwe yazaalibwa. Bo abazaalisa wadde guli gutyo bategeezezza nga bwe bakolera mu kunyigirizibwa olw'ekirwadde ki COVID-19 era mu mbeera eno baliko bye batunnyonnyodde. Sinziira ku myaka emikadde kubanga nze mbadde wano mu myaka kati giri mu 10 naye emyaka emikadde gibadde mirungi nnyo, naye omwaka guno gubadde muzibu nnyo. Abasookera ddala okuzaalibwa ssaawa nga zakawera 6 gwennyini, bamama babiri abazaalibwa mwezi essaawa tubatwala kubanga bali special nnyo, kubanga n'abalala bali special naye bano tubatwala kubanga banjawulo nnyo. Olusobola ozaalisa masiki nevaako negwa ng'ate oli ku mukyala aliki alina obulwadde, so okusoomoozebwa tufunye kw'amaanyi nnyo nafe abazaalisa. Kyomugisha Florence nga naye muzaalisa ategeezezza nti abaana 10 be bazaaliddwa nga ku bano bana balenzi ate 6 bawala. Olunaku olwaleero tuli basanyufu nnyo olw'abanumba abazadde n'abaana baabwe. Abaana abazaaliddwa bonna awamu babadde 10, tufunye abalenzi 4 n'abawala 6 era abazadde obulungi babadde 6 ne betulongoosezza babadde 4. Twogeddeko n'abamu ku bakyala abazadde era bategeezezza nga bwe bawulira essanyu ery'ensusso olw'okuzaalira ku lunaku lw'elumu ne Kristo lwe yazaalibwa. Nereba nga talina ttabbu naye n'azaalibwa ku mazaalibwa ga Yesu. Tuli basanyufu, tetulina buzibu, abasawo babadde balungi gye tuli. Okulaba nga bataasanze n'omwana wange agamba sina lunyinza kyogera naye mazima gale nti Katonda yakikoze, si maanyi gange naye abadde Katonda yansobozesezza. Ate yo ku ddwaliro e Mengo eno abaana 5 be bazaaliddwa nga ku bano 4 ba buwala ate omu wa bulenzi ate omwana omu abadde wa kisonga musawo Kinobe Lydia bw'annyonnyola. Njagala kubategeeza nti Mengo Hospital tuzadde abaana 5 olunaku olwaleero olwa Christmas. Abaana bazaaliddwa ku lunaku olwa Yesu lwe yazaalibwamu lwennyini tuzadde baana 5, tuzadde baana 4 no baana 4 bawala n'omulenzi omu nga be baana 5 wamu mu mugatto gumu. Kaakati ku baana 5 abazaaliddwa omu bamulongosezza mu bulongoosa n'abana babadde no mu delivery. Lydia Kinobe era ategeezezza nti bafunye abakyala batono ab'embuto nga balina ekirwadde kya COVID-19 nga bano bafuba okubajjanjaba wabula bye basanga nga bali mu mbeera mbi babongerayo emulago. Ne bannakazadde wano nabo batenderezza omutonzi olw'ekkula lye batuuseko okuzaala ku ssekukkulu. Bikusakiddwa Wandulubone, Crossall TV, Omunnyo.